Teddy mpa abaana bange tuwabazaala ffenna omusumba Teddy Bujingo alemeddeko akatambi bwe kali mu maaso awo takomyeko n'atwaliramu n'omusumba Kayanja byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo liri pazo ne epasi wamma akatabye kubire ku live akatambi nako ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo bwino kushiba kalungi wamma ne bba waffe ennyini lubuto wamma nazo ensonga nziyina mu maaso omugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba go wenna atanaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajanjaba endwadde zonna bakubire kate mukwano weefunire ebisinga omunange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala mama Fiina bannange ngali no husband we wamanga bazannyamu kwinsupado ne munange love y'ekikadde ne erabika enyuma zibujjo manyi love kati ngene y'emyaka gyafaawe mitototo yebeera enyuma ne mama Fiina ono alaga nti love y'ekikuleeyo n'ennyuma gy'enyuma mukale bwe tweyongerayo era ku nsonga ze zimu za love eno bamukyaye ono munaye bamuwasizaako omukyalo omulala ate eno Kadaama naye akaaba eno Pastor Bujingo akaaba lw'abaana be eno waliyo akaaba amazigo olw'okuba bamupropose nze banake ogamba ebintu bya laavu bikutabula goge mazima ekyo kyo mukama yakyesigaliza era nga maaso wano nina mwana muwala akaaba amaziga katumulaba ate tweyongere nenga mazima lwaki ddala owasa omukazi omulala ate nga mwana muwala ono yava e Uganda nga bateeseza n'omwami era ng'agenzi bakulu ntuukireko ku Ssentongo akolerawo ku hamu Ssentongo mukwano neno najja kukola sajja kwagala abasajja balala bonna ndongo njukira embeera gye nakusangamu bannange ndongo ansasudde mu kuwasa mukazi mulala ndongo okumanya nali nkwagala ndongo n'obusente bwe nalina wallahi Ssentongo nabukwata nembukuwa nga nzija ku kyeyo zali miliyoni 5 nenkuwa miliyoni 2 ziteeka mu dduuka mwabyamesi kigunule yali akuwadde miliyoni 3 nekugamba ozimba nze nentuuka ku kyeyo wallahi nenkola ssente nga nzisindikira Ntongo nali nkwagala sikulimba Ntongo naye wansasudde mu kwagala by'ebintu byensi beewuunyisa eno bakaaba lwa laavu eno bakaaba lw'abaana kale nenga wetuli kale bwe tweyongerayo ku nsonga z'omusumba Teddy Bujingo munnange ye amazima alemezaamu agamba Teddy bambi muyambe naye omuwe ku baana alabye kujjukira eyawasa wano ekimyula ky'omukazi Susan Makula ndowooza nga amanyi oba agenda kuzaala abaana kyokka ne yeerabira nti gwe walabyeko yabeera omwana munnange mwaka akaseera nga yakafuna Susan Makula bannange Teddy Bujingo nga tayagala na kumulabako ng'amwongerera amafuukuule kw'otadde n'abaana naye munnange buno obudde kyatwewuunyisiza nnyo ate okulaba nga omutima kati guli bulala gukaaba guyaaya omwana omuwala ng'akayanya nnyina embaga etuuse amugamba njagala taata ajja ntambuze maama we n'amugamba nti nkuzaalukuka n'amugamba naye tokitwala wala kubanga nkulwaniddeko entala ebbanga lyonna kukano kokka lwaki tondeka taata n'antambuza n'angaba maama we n'amugamba nti nja kukutambuza n'amugamba tekiriiyo tamirukuka abaana ne batandika okuyomba ne maama ensigo embi bwekule awo nno wetutuuse munnange eyo omusumba Teddy Bujingo buno obudde kyaliko yakitegeera ate omutima gw'abaana guluma gukuluma enno ng'olina woogenda obalabira naye kati ono ye newe gumuluma gutya atalina waagenda kubalabira kale bwe tuline munnange lwakuba ate ye kati ensonyi azifudde obusungu era mulina mu maaso awo nga bino ebintu abiyingizizaamu Pastor Kayanja agamba mbuyo ye kyagamba nti singa si Pastor Kayanja osanga abaana be yali badde nga abalaba bannanga omutima gw'abaana guluma kati buno obudde osobola okukibuuza omusumba Teddy Bujingo yakiwulira naye omusumba Kayanja nze ndaba ye talina buzibu kubanga naye yayamba yaliwo nga kiyambi mwaka akaseera omusumba Teddy Bujingo oluvannyuma lw'okufuna ekimyula ky'omugole Susan Makula gwe yali amanyi nti agenda okuzaala abaana abasinga aba Teddy Bujingo namulabanga ali ne Teddy
ku Miracle Center. N'olwaleero ne Jessica Kayanja bakyakukuta ne Teddy n'abaana bange baabatandikira ne church baabawadde ne balooya naye Kayanja tankubiranga simu tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna n'abawunsinga naye yakwata omu bwati aga nti bateeka okutabagana twagenza ogenda mu kooti wiiki ewedde kati nga yaleeseba sezaalabe kubanga balooya sempe wande company something like that kati beba gubadde munatera okubba tankubiranga simu njagala okitegeera ekyo bw'aba alina evidence agiraga tampandiikiranga bbaluwa tantumiranga muntu yenna siri wala nnyo ndi kumpi njogerwako ng'eyalemererwa okulabirira naye ng'ate nnyina bendabirira besaazaala mazima ekikompe kungulu kinyirira naye munda wafu ekyo bw'abanga akiwakanya Robert Kayanja asobola okivayo njogedde bino ng'amanyi nti guno gusobola okufuuka omusango alage ebbaluwa gye yampandiikira emyaka 2 gye tumaze ng'ali wakati nga bw'amatiza ensi erowooza nti atabaganya amaka ga Bujingo yafunako omuntu omu simanyi naddiri we baakwatagana twali situbeerangako family friends ne Robert Kayanja ne Jessica Bujingo ne Teddy tebabeerangako even in the circles kati saamanya ddi Teddy ne yakwatagana ne Robert Kayanja ne Jessica era saamanya ddi Teddy lwe yakwatagana ne Ssenyonga ne Eva sikirootanga nako nali sikimanyi nakimanya awe tutuuse bantu bange era nga ye omusumba Luzias Bujingo munnange ensonyi yazifuulidde ddala obusungu kubanga singa bino ebigambo yali ayagala obigamba awo omusumba Kayanja waliwo olunaku lwe beesinkana yali badde ayimugamba naye munnange olunaku lwe beesinkana omusumba Luzias Bujingo yatunula wansi nga tayagala yadde okutunuulira ku pasita Kayanja ndowooza yali amutya munnange olw'ebigambo byazze amwogera ate nga ye omu yayambye famire kubanga omusumba Luzias Bujingo we yasuula mukyala we Teddy Bujingo Naruswa n'abaana be munnange ono omuzirakisa ye yabayamba pasita Kayanja kale bwe bwe tweyongerayo ewa Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange muyina maaso wana ate nga ayina ka message akatonotono kawa eri abantu be kubanga tumanyi ye munnange muntu w'abantu kale katulaba ate kiki abagamba tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaleero mpanyo ekitiibwa eddiini y'Obuyisiraamu nze jjajjange asigaddewo yekka bamuyita Hajjat Aida Kyosimba Onanya ejjajja azaala maama ayina emyaka 15 yatuyigiriza obusiraamu ne tubwagala nnyo ze basooka na kompyuta swipe nga tebanantwala gomba wataata so tukuze twagalana naye njagala okutuusa obubaka nti ennono yaffe terina kuba mixed at all n'ensonga etutuumisa etuweesa amanya g'ekika neeyawula mu bika nti sisobola kuwasa nantume oba nabbanja yali scientific mwanattu kyeki kyengambe bajjajjaffe baali bagezi emyaka 8 egiyise mumanyi ebirwadde ebiva mu incest ne bwogenda nga mulina ekirwadde ekitambulira musaayi tugeze na lubiri oba sikosels bamala bakeberanga omusaayi gwawukana fe bajjajjaffe ekyo bakifunira eddagala ensonga lwaki tosobola kuwasa wa kikakyo tosobola kubeera Ssemakula n'owasa Namakula tosobola kubeera Nyanzi n'owasa Nannyanzi oba Nabbanja oba ekifaanana bwekityo so njagadde okukubiriza bannaffe n'abatulungamya amadiini bamanye nti amadiini gaffe tegajja kulwanyisa nnono zaffe wabula ozistrengtheninga nze ndi Mukristo Mukama waffe Yesu Kristo yagamba sajja kusaanyawo byansi wabula najja biwamaanyi kyokulaba ne Yesu bamutayirira kuba yali ennono yaabwe so bakubiriza mwagale ennono yammwe mugiwe ekitiibwa ate mutwale obudde mu understanding roots zammwe mumanye nti okumanya ensibuko yaffe n'okumanya ebyafaayo byaffe number 1 tekuba kweraguza tebiba bya bulogo number 2 tekiba kya busosoze tambulayo n'omwana w'embogo ng'ebbango liwanise ng'ogamba ndi muzzukulu wa Kaira ndi wa mbogo yes kubanga wano we tusibuka
wano wenyini nasembayo okubeera wano nga tuli ne mwanyinaze Robina Nabanja nga tuze kulamaga mwana wa wano bakajula bonna beddira mbugo ba wano ba Edward Sekandi bonna ba wano omugenzi Andrew Takome Kayira wano wambogo muganda waffe Jamiru aliraba Kikyagulanyi abamu gwe mmanyi nga Jamiru mukulu wano nange ndi wano so njagala mujjukire baganda baffe nti awakula ennume ate munnange principal wayogedde eri abasiraamu kale bwe tweyongerayo ewaliri pazo ne epasi munaye mbayina maaso awo nga beetwala bano n'abantu baali bamukwano naye munnange Irene Ntale yali abaawudde naye ndowooza bonna baasala omuliro oluvannyuma lwa Irene Ntale okulabikira mu katambi n'omwami wamma nga bali mukwano ogw'ekimmemmette ndowooza iri pazo yagamba ye maama nfaakyo kuba yali amaliridde n'okutunda ewaabwe wonna gwe mbulamu bwo tewali lwe ndikola kirungi n'osiima gwe nga kwata obutambi bwa Gloria Bugi nayimirira naawe n'obwo obuviiri obuyiseemu bakuyita ekiro okole statement I escort you to side Kibuli neteekako omukono nenyimirira nembagamba oyo si epas naye ng'akatambi okusinziira ku sentimita n'olukoba lwe twapima n'ekasuku lwali lulaga nti gwe wali kodinga akatambi ako after enjoyment twapima olukoba ne tukuwa ebipimo byonna ne ku saidi y'Ekibuli ne tubitwala lengisi widisi triangle octopus zonna nga ziraga nti gwali mu katambi ako otyembuuza octopus kyeki na defending akatanda kali akatanda ke waliko akewandege ya kubbiri ku sente z'okola ku mitimbagano n'olemwa n'okufuna ekitanda eky'omulembe omwana n'omwebasa akatanda ka nnyo kaalimawa nyolooza samuleta waka lwaki oba otwala omwana wa munno mu katanda akafaananya bwe katyo kaganyegenya lwaki samuleta waka gwe bw'obanga olaba oyo yalinze mu katambi lwaki tewamuleeta waka oyo tandikiraawo ananga vuuka b'ennaku zino musala ekigambo ono by'olupazo mumwegendereze alimba tatalina data lirupazo mugule data liri pazo ne epasa ate webatwe balabise munnange ku live bana abantu bali beekyawa naye nga ensonga yali baviiddeko okwekyawa munnange yali Irene Ntale epasi yali ayagala Irene Ntale kyokka ate munnaye nga yali pazo yali yavaayo n'akyogera mu public awo nno wewali waventa bwe naye munnange ndowooza kati bazeemu omukwano kale bwe tuli ku sayidi ezo bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange ye bwino yeeyongedde okuyiika era muyina maaso awo wamwa bwino wa Shiba Kalungi wamu ne baffe ng'ayiikanga mazimbu era munnange omukyalo ow'ebweru yanobye oluvannyuma lw'okubitegeera mbu Shiba Kalungi ye mujja we obitambi bonna ngenda kubanga mbukutuusaako mu maaso awo nammwe ate mwewulireko era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Subi amawulire gendese gakwatira ddala ku taata lubuto agambibwa mbu taata lubuto najja wano ne mbagamba mbu no Shiba ali lubuto ne munvuma ebigambo ne munvuma ekimwanga wadde nina akamu akatono unless nga ndi mweno filter ey'ebimu ebinene ne mbagamba mbu nno bataata b'olubuto bali babiri naye nga tetunnakakasa olwaleero nzize obbakakasa taata lubuto omutuufu mbalaba kati muyomba mulwana ogwe waliyo kakasa otya mbu ye mutuufu munange ku lunaku lwa concert nyini nga ngenda wano nga mpostinga ekifaananyi ekya mwana mulenzi promoter Jaffa awangalira mu ggwanga erya Bungereza United Kingdom the Queen's
country amatwale ga Queen w'Ebungereza. Batamanyi Jaffa mutegesi promotinga mutegesi promoter abera bamutawachi mutegesi promotinga abayimbi n'ebivulu n'ennyimba and you know whatever nayenga he is an events promoter munange Jaffa mu promoting wa bivulu events promoter nayenga he is a calm very very mwenzi guy era nga abantu bangi babadde nga bagamba Jaffa nga you know bamusomako abantu bangi naye ekyo ago si makulu kubeera abaami 9. Now Jaffa mwami mufumbo era nga alina omukyala omulungi amatana y'abasajja omusajja omulungi and they do have a young family olw'obwana bwabwe babusatu obulungi ennyo. By the way, I posted over the weekend and I said mbuno balongo abaana si balongo, just Jaffa azina nnyo munange olwatuuka Jaffa ng'atandika okuzina Shiba nga beewuumirwa. Shiba ng'asalawo mbuno Jaffa yalina okubeera taata w'omwana gw'ayagala okuzaala. Jaffa nga abeera mwogwo mukwano gw'enkukutu ne Shiba nga promota we wabeera e UK. Lwali lumu Shiba nga akkiriza era ng'asalawo mbuno afuna olubuto. Munnange Shiba amala okufuna olubuto ng'ateeka Jaffa ku pressure gamba mukyalawo ondi lubuto. Sirina kyenkwagaza, saagala kunkubambaga, saagala ssente, but njagala omwana wange abaana bali boozadde mu mukyalawo bamanye mbuno waliyo omwana, ate njagala ne mukyalawo amanye mbuno waliyo omwana. Saagala mwana wange kubeera isolated, saagala mwana wange kubeera wakyamu oba munfuna. Olwasooka Jaffa nga kimuzibuwalira nga basuggestinga bahavinge tetunagendeyo nga Jaffa yeefuula mbu Shiba muyimbi we era nga yeefuula mbu nno mukwano gwe okutandikira ddala. N'agamba mukyala we mbu nno ayagala bagendeko ku vacation ne Shiba omuyimbi we. Mukyala we n'agamba ani kuba jjukira omukyala, there is always a pointer. Omukyala agamba oyo omuwala Shiba, why is it that of all girls you know oyo omuwala I'm not comfortable with her? Nenga womanya abasajja ng'awoze eno ng'awoze eri, you're just being paranoid. Actually at some point Shiba buli weyajjanga omwami Ssebo nga taddayo waka ng'amugamba tubadde bize tumaze leeti omuyimbi, kumbe yamalidde mu Shiba nange abaami. Anywho, long story short, Shiba goes ahead to have a very reproductive and productive relationship and affair with this promoter called Jaffa. Jaffa mwami musoga ali mundozo omusaayi ngw'abakyotalera ng'abasoga abasinga we babeera nga we mumulaba. Kasajja ke kasirifu naye nga maama munnange ebyaddirira tebyali birungi. Of course bambi omukyala nga bimusobera. This is a young family. This wife has battled cancer in the past. Yafuna bambi cancer. Kakyala kalungi kabalagavu kamuzaalira abaana amata n'omusasulamu wootyo. It was not really a good thing. Of course abantu abakulu abategeevu nga basalabed ne babituulamu. Salabed did not accept that. Namugamba, how can you let a person like to dictate? Naye nga munnange
Jaffa nno ng'ali mu mukwano ne Shiba. Oba ssente, oba magulu ga Shiba, oba kyamu ya Shiba nze naawe. Naye nga ye omusajja yamukkakkanya era omusajja n'agamba omukyala mutonzi waffe yasazeewo mukwano. Badde yamufumbirwe kubanga okubusooka si kwe kubulya because as we speak mukyala wa Jaffa separatinga ne Jaffa. As we speak Shiba yayawula mukyala wa Jaffa. Gwalinamu abaana oba basatu, gwavudde ewala naye omukyala eyamuwa empapula. Bayawukana. Ennyumba yali ya government of course nga yagiwa omukyala. Currently Jaffa ya moving out. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri, mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadagala kaffe kano, tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyinkiriza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina expowerman, bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyinkirizanga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba any harmful bacterias.